Faali TV UG ngina kusaba osubscribinge mujje bali gye mutusizako engalo akaseera kano bizeemu ebya Juliana Kannyomozi biki ebizeemu ngina kuba nkuwa details maaso awo bannange bizeemu ebya Juliana Kannyomozi ne Muhoozi omwana Juliana Kannyomozi essaawa zino atambula nnyo ku mikutu egya social media emikutu migatta bantu abaana bazzeemu okwebuuza ani kitaawe omwana wa Juliana Kannyomozi batandise okuddamu okubiteekawo nti Muhoozi ye taata w'omwana wa Juliana Kannyomozi jjukira omwaka Juliana gwe yazaalirako omwana we ono gw'alina kati taaji bannayuganda basinga bali beesuuza okumanya ani taata w'omwana wa Juliana Kannyomozi mu mwaka ogwo yazaalira omwana jjukira essaawa zino omwana wa Juliana Kannyomozi yawezezza emyaka wagindaba emyaka 2 bannayuganda basinga we yateekayo ebifaananyi bye nga abagamba nti omwana we awezezza emyaka 2 abasinga baategeeza nti Juliana Kannyomozi tukukooye toddamu kututegeeza nga mwana we wawezezza emyaka we yaweza omwaka tugamba mwe yawezezza omwaka gumu bwe yawezezza emyaka 2 watugambye yawezezza emyaka 2 ba social media in-laws nga bo bamanyi bategeeza nti Juliana Kannyomozi bwana batabalaze kitaawe wa mwana kitaawe wa mwana babikooye betaddamu bibagamba kuba bombe kibasinga okwetaaga baagala kumanya ani kitaawe w'omwana kati olunaku olwaleero bizeemu okuddamu okutambula nti Muhoozi kayine Lugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga mutabani wa Museveni nti ayinza okuba kitaata wani w'omwana wa Juliana Kannyomozi bagamba nti mwaka gwa 2008 Juliana Kannyomozi ne Muhoozi kituufu bavudde wala nga baagalana batandika okwagalana mwaka gwa 2008 mpaka nakakati jjukira wano mu ggwanga tewaliyo amanyi mukyala wani wa Muhoozi teriyo amumanyi wano mu Uganda tewaliyo amanyi bawa Juliana Kannyomozi era nga kiraga nti ababiri bano bayinza okuba baagalana naye nga baagalana mu nkukutu Juliana Kannyomozi omwana we ono bagamba nti ayinza okuba amukweka ng'olw'ensonga nti yafaanana ani Muhoozi kuba Juliana Kannyomozi okuva lyazaala omwana we tamulagangako nti oba amulage ekifaananyi mu face yamwambaza akakoofiira baamukuba ekifaananyi ng'amutunuza face ng'agitunuza eri tiyamutunuza enuwa mu kamera era bannayuganda basinga basinzidde ku kino ne bagamba nti Juliana Kannyomozi ayinza okuba omwana oyo amukweka nti olw'ensonga yafaanana Muhoozi kayine Lugaba era ayinza okuba alaba nga bannayuganda bwe banalaba feesi y'omwana eno bajjagiragiranya bamanye kitaawe w'omwana omutuufu nti kirabika omwana wa Juliana Kannyomozi amanyikirwa nga Taaji ayinza okuba yafaanana nnyo kitaawe era bw'abanga Muhoozi ye kitaawe ayinza okuba yafaanana nnyo Muhoozi bazzeemu okubitambuza ku social media bazzeemu okubikasuka ku social media platforms eziwerako kussa ne social media sites eziwerako bazzeemu okubikola ki okubisaasaanyaayo kiraga nti abaana ku social media bo balumiriza nti Muhoozi kayine Lugaba ayinza okuba akola ki ayinza okuba kitaata w'omwana wa Juliana Kannyomozi kuba kiraga nti bano ababiri baayagalanako kwegamba bavudde nga baagalana okuva mu mwaka gwa 2008 era abasinga bagamba nti Muhoozi kayine Lugaba yasingaganako nani ne Juliana Kannyomozi mu maka g'obwa president mu State House mu mwaka gwa 2010 Juliana Kannyomozi yagendayo kumusisinkana kino kyali kiraga nti baali sigwe gwali gusoose okusinkana kiraga nti baali basinkaganyeko kuva dda era mbu n'ebiseera Juliana Kannyomozi we yayimbira ennyimba ze we yayimbira ennyimba Muhoozi y'omu ku baateekangamu ssente mu music wa Juliana Kannyomozi era bannayuganda basinga bwe bagattagatta ebintu bino kiraga nti Muhoozi ayinza okuba ayina waakwataganira ku mwana wa Juliana Kannyomozi omwana oyo gwe yakazala gwe bayita Taaji abaana bazzeemu okubitambuza ku social media naye nga Juliana Kannyomozi tulinze tulabe kyanakola kyanayogera kuba Juliana Kannyomozi yagaana okwogera kitaawe w'omwana ekyo kyo yakigana bannayuganda bagezaako kumusonsekasonseka obugambo bagezaako kumusikasika ayogere taata w'omwana naye yagaana kyokka n'omwana naye yagaana okumubalaga face kwegamba Juliana Kannyomozi tetumanyi kiki omwana wa Muhoozi oba si wa Muhoozi Faali TV ogisubscribe naye nga bizzeemu okutambula ku social media sites eziwerako ebiraga nti Muhoozi ye taata w'omwana wa Juliana Kannyomozi abaana bazzeemu okubitambuza
Bazeemu okubitambuza tambuza. Ate okuva Juliana Kannyomozi we yagaana okulaga omwana we face. Bannayuganda abasinga batandika okwekingira. Abasinga bayongera ddala okulaga nti omwana wa Muhoozi. Okuva Juliana Kannyomozi we yagaana okulaga omwana we. Jjukira basooka kukola ki? Kuteeberezani Pastor Mondo. Di Pastor Mondo ayinza okuba taata w'omwana wa Juliana Kannyomozi. Oyo ne bamuvaako ne badda ku Muhoozi. Muhoozi bwe bamuddako Juliana Kannyomozi yavaayo n'agamba nedda. Muhoozi si taata w'omwana wange. Bannayuganda nga bagezaako okusikasika Juliana abeere kitaawe w'omwana. Teyamwogera. Kati essaawa zino bazzeemu okulumirizaani Gino Muhoozi. Tayinza okuba taata w'omwana wa Juliana Kannyomozi. N'olw'ensonga nti Juliana Kannyomozi omwana yagaana okumubalaga face. Yagaana okuggyayo face y'omwana we. Face y'omwana we akyagikwese. Kino kibobbya nnyo bannayuganda emitwe. Beebuuza lwaki Juliana okweka face y'omwana. Omwana ayinza okuba yafaanana nnyo kitaawe. Ng'ate ffe bannayuganda bwe tunaamutunuulira tujja kumanya ani kitaawe. Alabika yafaanana nnyo Muhoozi. Kayine Lugaba. Nga y'ensonga lwaki omukweka. Bizeemu bitambula ku Twitter, ku Facebook, ku Instagram, social media platforms eziwerako nga bw'ozimanyi. Bitambula ne ku zi website eziwerako. Bitambula kwegamba site eziwerako. Bitambula. Bazzeemu okubitula. Abaana bazzeemu okukola ki? Okuddamu okubisitula. Bizeemu okutrendinga. Faali TV ugi ngenda kusaba subscribing ate olaikinge video eno. Mubeere bulungi, mweraba.